Wabadde wakasatiro ku kyalo Bataka e Nabbingo ekisangibwa ekyengera Town Council mu disitulikiti y'e Wakiso. Kino kiddiridde abasajja abateeberezebwa okuba nga babadde basukka 30 nga babagalidde amajjambiya okuzingako ekyalo mu kiro ekikeesezza olwaleero. Wano abatuuze nga bali wamu ne ssentebe w'ekyalo kino ayitibwa Nsanja Mugerwa kw'ossa atwala ebyokwerinda ku kyalo kino Dawuda Kitimbo bakumye abatuuze okwambalagana n'abantu bano era okukakkana nga Munaana bakwatiddwa n'amajjambiya gaabwe. Kitegeerekese nti bano tebamanyiddwa ku kyalo kino. Ssentebe w'ekyalo kino Nsanja Mugerwa alumiriza nti waliwo yaleese abasajja bano n'ekigendererwa eky'okutabangula emirembe. Ensonga zigambibwa okuba nga zeekuusa ku ttaka. Abakwate bakumibwa ku poliisi wabula nga ssentebe agamba nti abakwate boogedde eyabatumye. Embeera ya kiggundu gy'atadde ku kyalo ekyali mbi nnyo era twalaba ebigendererwa bye ne famire ye kwe kulaba twekola mangu omulimu n'etteeka abaana ne bakontroolire ne baba nga bapatrollinga ekyalo ekiro. Era abantu baffe abazigu bagenze okujja nga bakumi bafoledde bali bweru bazze babalaba era ne babalabira ddala nga bawagala amajjambiya ne bafuna obuvumu ne basobola okukwatako abamu. Ne poliisi nayo nejja n'etudduukirira mangu era abakwatiddwako bali ku poliisi y'ensangi. Tubasanze nga bayina amajjambiya nga bayina bufooko bulinga buno obusika ebisubi nenga bumpi bwe tubasanze nabo wamu n'ebirala. So tugezezzaako nnyo okulaba nga tubagoba abamu ekyalo tebakimanyi badduse tebamanyi n'abatuuze b'ekyalo ne batuyamba nga gwe balaba gwe batamanyi ne bamukwata ne bamutuwa. Abamu ku batuuze batubuulidde nti basuze ku tebuukye olw'abasajja bano. Tuze ku bunkenke ssaawa 7 ez'ekiro kiggundu ne batabani bapangisiza ab'ebijjambiya okuva e Seeta Mukono kubanga obwedda buli akwatibwa agamba yavudde Mutungo Seeta Mukono okujja okutemula abantu ku kyalo kuno okwonoona ebintu by'abantu. Naye ekyatuyambye tuyina enkola yaffe ku kyalo defense bwe yategeezeddwako n'afuwa effirimbi abatuuze ne bavaayo ne twekuŋŋaanya era abamu twabakwatidde mu kyalo nga batandise okutukola omulimu gwabwe. Ba defense baffe ab'omu kyalo be batuyambye kubanga twabadde olunaku lwaleero ng'emirambo egenda kuyitirira mu kitundu kino eky'eBataka. Kinajjukirwa nti gye buvuddeko minisita omubeezi ow'ebyettaka Sam Mayanja yagendako ku kyalo kino ekyabataka e Nabbingo n'alagira poliisi okukwata Lawrence Kiggundu olw'okwenyigira mu mivuyo gy'ettaka. DPC whoever le warrant of arrest enoonye Lawrence Kiggundu wonna we yeekukumye akwatibwe. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango akakasizza nga bwe bakutte abasajja bano. Okukwatayo Munaana wadde 17 badduse naye twasobodde okukwata Munaana bali mu kaduukulu kaffe twabaguddeko omusango ogwa okubeera ne dangerous weapon oba okubeera ne kirwanyisa eky'obukambwe. Onyango agamba nti mu kiseera kino bali mu kunoonya Lawrence Kiggundu kw'ossa n'abalala bavunaanibwe. Mwami Kiggundu Lawrence ne Sophie ne Taka tuli kubanoonya oba bali eyo bagende beeyanjulirewa ku poliisi oba si ekyo ffe tujja balondola paka nga tubakwata. Tugezezzaako okunoonya Kiggundu naye ne tulemesebwa kubanga tutegeezeddwa nti talina ssimu. Naye gye buvuddeko yategeeza nga bwe waliwo ettaka lyakaayanira n'abantu abalala. Balimba balina ebyabwe babitwala era bagamba nti kabamale okutwala ebintu byabwe bajje bakomewo banjojobye ku kino acres 10. Baafuna ebintu byabwe amazima baafuna ebintu byabwe ndayira